Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Ima bintu bikola bitya? Abantu ebyo ate byuma majini technology na eggwanga lina resources. Buying all of the money. How don't they have failed? They brought the Chinese, they brought the Israelis, they brought to mwebaza ejere ekyuma okuva South Africa byabalemu. They have failed where they are. Nabagambye jonti biri mu chapo. Yingira chapo empolo ku mubinga ku mubinga. Kati tega omulidde omusajja abagambye ate ensimbi zino abagambye ate tasobola kubagaggawaza. Yes. Ziyabasuubiza tajja zibawo. Yes. Omulimu gwamaze okukolebwa kati yeefudde kubanga bakimukoledde. Kakati nze nkugamba agoba ki anti ayagala bwa president era singa okuba akasooka kyakola muhoozi kubaka akasooka kuba wakatandikira asekerere muhoozi amusekerera muhoozi ayagala bwa president kuba wakatandikira agenti oyo namumala dda tayinza kufuuka ggwanga si Uhuru Kenyatta bwe bateekako empulutulizo. Muhoozi naye nambitions ezokwagala obukulembeze anti ye bwalowooza anti nze mu tiimu ndi afende ndi tiimu muhoozi byakusala tiimu nze ate namugamba nabagamba kambabuulize mu what you don't know. I have not talked to Kadanga for the last 2 years. Really? Contrary to what people believe. But you're good friends. I have ate kankubuulize ono omukazi ate gwe balonze Among ate waffe bamumanyi family yaffe mumanyi. Mr. Tamari, today mpola omaze emyaka ebitoyogera na Kadaga. No. Did you know nti Kadaga agenda kuvaawo? Nedda. Did you suspect it? Bwe tuba tusoma public relations batugamba nti what influences public perceptions tukisoma mu psychology. Me, I support anybody ali mu danger nganze nakiyitamu nenkitegeera. Buli abeera mu buzibu. Yes. Obeera ku ludda. I have not supported Kadaga alone. Waliko wano kutwala waliko n'omuntu Kadaga Kayihura yabeera mu buzibu. Kayihura. I stood with him. Yeah. Gundi ono gundi tumukunde. Nakugamba nti tumukunde nali naye mu bbiri gumu nga tunoonya bwa president. Naye naŋŋamba tuffe tujja ku I was his advisor. Tumukunde mu bbiri gumu. Era tumukunde bamufuumuula mu ofiisi nga mwendi. Nali ntudde naye. Ne baleeta mayombo ne pikapu ya military police. Ne baleeta tinyefunza nga alina bazoka. Museveni yayamba tumukunde. Nga tumukunde alemeddemu yaabo tutooko tumayibo tu president yangu. Ate nga tumukunde nali mubuulidde Museveni gosakayo. Okay. Because in the politics we say, if you are not going to be part of my future plans, why should I carry you? Nebidandi namugamba nti agenda kugoba. Bidandi namugamba nti oze mu State House esaawa mmeka. Nemugamba nze bankwese nga muli. Nali sinakola mu gavumenti. Ngenda nkuba ekisanja nkiseseggula. Museveni n'abuuza mirundi ngako he used to be my friend. Ngako nze baŋŋambye nti Museveni yatakyagala ekisanja. Nampita kati nze mba nfuluma Bidandi n'ayingira. Bidandi yagenda naye eggulu nanda bwe yagikula ggulu. Kakati Bidandi akoma waŋŋamba mukwano gwo ti naganye nemugamba kankubuulize wayingidde sita kusinga nze bankwese. Era Bidandi bwe yajja namugamba twawukanye. The day was taken to Lwakitula as a prison. Is the day Tumukunde was arrested. Tumukunde believed nti nze namuwaddeyo. Gwe wamuwaddeyo. Museveni yaŋŋamba for you I'm going to arrest your friend. For you are intelligent but the problem you were drunkard. Naye akumanyi tagando nga babiyitaddeko nze nnywa nnyo omwenge omugagga anywa omwenge anywaki
juice no omugaga ekyonoona omuntu nga yanywedde omwenge kati nga gwe omusiraamu ti omwenge omusaayi gwe tekumanyidde eki mwenge naye kakati nze taata wange yatulekerangamu ki mu cupa okuva butonga ne bebi bamuwa akayiko k'omwenge kati omusaayi gwamanyire kakati nze ekitabani kyange kyanywa amafuta nga kigayitamu nga mbateeramu entundu kati nze tondaba n'abaana obawa kati nze tondaba bebi muteeramu mukyogera kati nze tondaba nze musajja bwe nfumba mukene nsobola omuteekamu ennumba ne bamukenenula lwaki nyinza okunywa mukene ng'alimu enjuki eswaya mu buleefu zisinywa njaga byonywa ebyo era abaana bange mbawako kadozi k'ennumba obakakene that's why you are brave kakati nkubulira negamba nti Museveni Katonda yamuyamba olowooza if I know ti these MPs were influenced nganda baguze mugule kufumaani bwe nkuba nganda ne waabwe nikitawe bamutte ekyazanga nganda bamuguze yabadde mugule kuvuma buvumi I'm telling you mbikube kakati agamalowozo genda mu gogo you go to gogo agamalowozo olowooza Museveni talina byuma bikebera amalowoozo ago tamutegedde yabasuubiza sente azibawadde birebenanga weebiri what is the task ahead of anti nkubuulidde tikakati Museveni yafunyeemu Museveni who was the snakes out of their holes kati beekizibu kyabwe kyembasaasiramu kiri kimu nti fe Abaganda tugamba nti entamu gye waliwo ofumbyemu tugiyita kitamutamu. Uganda has only one person who is heading an international organization. Who is why? that? Kwini Byanyima. Why? You marry your own people. Kadaga would be marketed nga mutudde naye ne mugamba nti no tetukyakwagala kubwa speaker. Kadaga would be marketed abroad. True. Kadaga oyinza omusanga nga ayina ekitiibwa kyamaanyi nnyo mu parliamentarians mu nsi yo yatuzako palamenti yensi wano enkumi yensi. How are you going to market your people abroad when you marry them? The methodology sijikiri toyinza kunkuwulira kwasajja gwe mubukedde nompita omulalu nompita ki bwe nkyakolemu nalinja katta nalinja kakuba nkatte ne bwe nkasanga kati tutingana. You marry me as who? Nije nafumbiza abaana bange omulalu bayise nyina kendikwata kabusenga obakulu bya tujja kutingana kenkwata tumwebaze yejangako polokulamuza tutingana ate tumwebaze mugezi yampereza miliyoni 6 nagamayita birimi gundi nazibba ani nsubuga tumwebaze senti 600 million nabano babadde batadde ku akaunti yange miliyoni 5 ne bazijjayo zijjeeko move that money wazizize leave it. The serious. Ngora sendeza kuba kwa zaidi sente za Museveni zokka. Kubanga mpamanyi they are crafty. Tibajja gambo baba tetakolakana naffe sente zavaawo. Mzetamani njagalo nyambe mwade tutuna budde. What do you want? Njagalo nyambe task ahead obuzibu obulekedde ola task ahead. Nkubuulira. Your method of removing people ebakola bubi. Where is Amanya Mushega? Amanya Mushega was the first Secretary General of the revived East African community. By now, he would be in a continental organization. He's languishing here. Especially Wandera Kaziwe. Your vice president, vice president, a woman. At that time, there were not many who would market her. Bamulimba. Togendo osome PhD sente ne bazimumma. Kazibwe bwe bali bagala mu marketing for European Union, African Union. He went to Angola. Dos Santos, president, ya humiliating. Oba Dos Santos yatagala Museveni, I don't know. Dos Santos yatunulira mugende muboze Kiddu Makubuya. Why don't you interview these people? Because I don't talk about dead people. Kiddu Makubuya was Minister of International Affairs. Nga Owinye Dolo was Minister of International Affairs. Mukazi we namwocha buttu. Tolaba akola bwati. Yamwochezaaji. Byali ewaka.
tuvulire nze nga nti owinyeddolo wino yikyala yamwokyeza yampako nettaka nga sekretary wa land board land commission nakuwa buwi naguletta nogula okay nga tumanyiganye nga ayinawo ofiisi eri awo waggulu ka ofiisi katono nnyo all of these people omanyi nze sigenda mu gavumenti I'm not supposed to work nga bwe kituufu kakati kazibu bwatuuka ewa Dos Santos ne bamugulirawo nayingira welcome are you coming from Uganda? How is my brother Yoweri Museveni? Is okay. Yamusanga ku tebo yataddeko amawulire. Do you know these newspapers? Yes, Your Excellency. Kazibu ayimiridde atudde mu ntebe. Do you want me to support a person who stole Bidiba money? Story yatambuzibwa ennyo eyo nti Kazibu sente z'ebidiba. Yes. Abaali bavuganya Kazibwe bakwata amawulire ga wano ne gamusookayo. Kazibwe, ask her, she was retained in a Kigali hotel nga tebalina sente with Cecilia Ogwal nga Kamasenga ne banne obuvubuka buno bubbye miliyoni ya $. Kazibwe was embarrassed. Santos yamugamba, are these your newspapers? Are these Angolan newspapers? No, they are Ugandan. Botswana. Nogende Botswana abayimiridde content guwaba sente z'ebidiba. So this man, that's why I can smash Kabusenga and Kurubi. Because one day, when we get a real democratic government, nga vetting ya parliament, balimbuza, a government newspaper at that time described it as an insane. True. Have I been created by Tabaka? Mr. Tamale, enkola ya president yenkola ya mukwano tugende mpolampola mzee Tamale. Look what Kayihura was the head of the African police. Eroyo muvuga bamujenge eri Liberia. Uganda is highly respected. Ne mumuteeka mu gondi bakayomba kembwa ne mumukyajenga kandi Kayihura. But who charged him? Ani yamuteka? Mukwano gwo nkola ye. Mukwano gwo nkola ye. What I'm talking about, I've told you, I don't hate normal transfers. What if Museveni had called me? Fabaganda tuka nenyine kakomo bwakasaba. If Museveni was democratic, nangamba you have a master's degree, yes. Can you do for a PhD? I will need you in the future. Ujja kujjanga buli kaseera after 2 weeks okomewo how much money is this naye you humiliate me nti abadde press secretary spokesperson of the president ngenda wansi wambayo I went home. Is because I respect him. Otherwise that Gondi position appointment would be expanded from my records. I can't be an advisor among 100 a man with a master's. Then why did I go to school? Kakati bo ntiyo Kayihura bamutta. Aba Nigeria balina principle ti bwe muba muyina omuntu gwe mwagala ku marketing ebweru ne bwaba muli wanguzi temuddamu mwogerako. Kakati Kazibwe bamutta, Kadaga bamusse, Gundi Kayihura bamutta, another person who would. Bukenya has a PhD. Bukenya, yes. If you want to get a job abroad, you must have a PhD. I think this is why you see PhDs in Makerere Kebijanjalo. To apply for international jobs. Yes. You must have a PhD. Okay. What did you do to Bukenya? To Bukenya. Gwebasaba mukomera. A man who has appeared in a prison uniform, can you market him? No. Era naye ali wano waka atudde. Why? Ndimumala omwonoona kali kankukube. Dr. Mbonyi Bawanacholo has a PhD. Highly respected. Yeah. Mulwadde. I suspect tebamuwa obutwa nga nange Buganda. That's their malice. Nogoba Mbonyi bamugamba tewafunye omulimu naye nga tolizayinyize guli ayigigigwakola nekolema yo bamba kati Anglikani Church. Buli muntu yenna awunya agenda mu Anglikani Church. Hosted by Anglikani Church. Hosted by Anglikani Church. Kakati kijenkubuulira. Mbonyi bw'osoma ebitabo bye byonna Mbonyi is an expert who would be on the executive
of the World Health Organization. Asokoleke. Kyenkunyenyedde kitegedde. These people malice you. Asande yapunda ni mateke. Bagala bakube bakumalewo. Bakusanyewo. Forgetting. We can sit diplomatically. Wabachoganya okukkiriza. Tine mukama wakibeeramu. Kubuli wakibeeramu. Nenze kyembagamba kiri kimu. There's a country with rules. Don't humiliate Kadaga. How many women do you have? Abaina profile ya Kadaga. What if Museveni start with the Kadaga? Namugamba I have a role for you. Kino kireke. Yaligenza inadiki. Wati yakikoze ekyo. Anti yenkubu. Nanga nti abino bireke ko bakukube bakujogere ddala bakuni ku mutwe. Nga ne mukama wo mwali. Ntinze. A man was switched off my programs. Can we sit? Uzo kumbo kwa minister of information. Sekwata kubana abonesa kumu. I've defeated you. Obadde yagala kujja ko program zange. You have come with a gun and have dismantled Besasi. Abantu banoze ba MPs baze parliament ne 11. Wait. I'm telling you which are more serious issues. I'm advising them that don't stop this malice of destroying people. Who are you advising? And what Ababikola? What Museveni does, HB, Chiakola, Bwamalo Kwambula Mwingoye, Atina Komia. Let me tell you, can Mbabas have the status he had? Mwambula, Agena Kumuza. Anti-Kangutaina status, Bamwambula. Abaganda Bagamba, Najukiranga Ninseka, but Bakubid Nyoko Kumeri. Mbabas bamukubira ku mmere mbabazi bamutwala enambole ne bajja w'emmotoka ze zonna mbabazi n'ayimirira amanyidde kulinda nga bamuyise edisi etaliiwo kibula emubuuza honale do you know the number plate of your vehicle nje kunoonyeza I don't know it. Do you know the telephone number of your driver? I don't know it. It took his wife to collect him from Nambole. Can you rehabilitate him? When is the money bringing him back? When Eric Gondi Bamitangani ono agenda nakomawo yali prime minister, deputy prime minister, first deputy prime minister Kirunda omugenzi omulala eyafa yagenda nakomawo nadda did you have the same crowd? Baba kwambudde if you know timukazi wajja mukomyawo kategaya tomwambulira mu bantu tomwambulira ku mizigo because you bounce back which means Kadaga taina kudda anti Kadaga nga bamwadde kwa vice azina ngamwadde kwa vice azina yabuga no Mr. Mirundi Kadaga yabuga I don't have the verse Kadaga yabuga big does not bwe mwanga mutte Kadaga yabuga wa vice yabuga then if I go back me am a pig does not have the verse a pig does not techusa tekola ki egena bugenzi maso but not all animals are pigs ne Kadaga tumuwayiriza Kadaga wa vice yabuga nti Museveni yakimanyi obwavu bujja bakwata bakomewo Kadaga mwavu but what vice president omulamba yabadde takuganyiza koma ku bwemupi Kadaga mwavu anti kyenkubuulira tibamanyira enkobe y'ebusitemu bw'ogiza mu national park efa oba enkobe y'okukaluma yamanyira gikanyuira menvu that's why for me ate abimanyira ng'ate n'ebyewaffe byaŋŋana okukola tubiteekamu Kadaga bamusabe gyonyinga ettiimu anti nkubuulidde nti eyabajemu ate katumulinde anagisobola anti kyenkubuulira tekategayo went back this man the vice president who has a stint in Luzira wanted to be an MOP Museveni laughs kategayo went and came back is only me and Bidandi abayina gundi naye ndowooza ne Bidandi namugamba Bidandi let me tell you my father Bidandi yanzimbira ennyumba nagula hardware yonna namudde mwemwerako emaani netumukunde yanzibira ennyumba ez'emizigo amwerako emaani
ani nga ngenka historically tolina kukola balina Museveni nangulira ekyuma printing press siri supposed tolina kukola balina kutera kukola bagana mama wange bamugamba nti omwana kubeera ngono omwana ajja kusoma naye tajja abalangira bano gabunozi byagana manyi mumuyita biri byagana sebo tebiriyo nagakumanyiga mukama kakati nti let us look at Kadaga byana MP because she's now an MP normal MP era kati honorable oweka mu kakati kye yalikoze ku kirekawo naye you're advising her ekitu akite yalirese Museveni n'atekinga time when I left and I rejected the appointment in the president's office Museveni got a clear view there was an organization called the Fellowship nejikuba nenjijawo I've done more work to Museveni when you're outside I've done more Kadaga move yakoze yo kujya independent yakoze move Mr. Tamale okuda independent Kadaga yakoze move abaganda bagamba ti omuggo omubi okukwasa ku Nkanaga muddo gwaki what would the president say that you are independent when sake yali badde China valley which means what defies yes can he encourage indiscipline no what if do you know that the second largest party in the parliament is the independence if they get a person like Kadaga but Kadaga didn't do political science and Kadaga is a woman and women all of this they act on emotion all of this comes kujoga. Why don't you have an audience? You are talking to Kony. You talk to these rebels. Why don't you have a mechanism of telling Kadaga? Who is to blame? Yes. For the kujoga. The structure yabu tuina mu communist tukita no person. Banga nkoma unkola buzi. Who is to blame for this kujoga? Ali kugambi. Geyogerako. Tebategeera. Tikana akantu bwe tuzanya ludo kayingidde. Home atoka jayo they don't know that you don't have a woman like a Kadaga with that high profile why did they destroy it but nkugambye nkumenyedde abantu ne nkugamba nti when we sat on the Security Council Museveni removed Lugunda from cabinet why Lugunda had a clinic in America Lugunda knows American system how many do you have the only serious diplomat you have is Ayebali. What went wrong? Kati omusajja omulala gwe muyina wano is Kutesa. Kutesa knows the international community. Why? Having been president of the General Assembly, tukanti bonna bagwayo. Museveni took advantage of Semwogere. Why? Semwogere yatuuzaako wano ba Christian Democrats. Nga be bali mu Europe, abakomunisi babagwa bali mu Europe. Semwogere marketed Museveni. Semwogere kambabuli. When Namibia was preparing for its independence, Nijoma came here because at that time Uganda was a country that ever exercised multi-party democracy. Okay. Some Nijoma came here and asked the president who can help us. He sent there Dr. Semwogere. Semwogere helped SWAPO to win the elections. Where is Semwogere now? So you are killing your society. Nti abantu bamwe bonna abavuddeyo malisia mwebatta nti nze onkubye mawulire muyinza okunkomyawomu sintakuwa omuntu mu sibakuba ne mbaasa emitwe. I'm doing more work because first of all I was not supposed to work. I defied my tradition to work. I'm not supposed to work. Naye singa nze mwanjooga ne banjooga ne bankuba muli kendi kwata kwa busenga ne bukidde ne nkwata kutumwebaze yajjanga ku program eno neno tubaga n'omunatta munne Mr. Tamale nona njooga yakwata ebintu byange akati kagenda katuggwako anti mbagamba what do you learn from Kadaga? Era abudde wenjagala okujja what you are learning because Olanya will soon fall out with his mentor. Olanya did not get to the speakership out of merit. Omusajja Gambi abaseeke yabasuubiza ssente mu hoteri namukwatiramu okumanya abasajja abo basiru bagenze ku nnyanja
Nibagana nawe mirundi asobola tukwata ku nyanja byabo chairman nabakutte ku nyanja ayikapu kyadiyo nyanja nge bakola ki ku nyanja bagenda ku nyanja ne batula ku nyanja mbu waves omanyi babalimbi if these machines belong to government bakita bagulangayo birala this is my good technology it is my Obama gene oba fetishes oba ki they don't belong to government era mwensala ngenda na tudde ku nsonga tukiyigiramu ki Kadaga asigaddewa Oulanya kimuteekawa Oulanya will be haunted. Oulanya is an intelligent man. I respect him. Oulanya was once humiliated by NRM. Oulanya yagwa mu kalulu n'abeera nga talina mulimu n'abasaba n'obululu ne bagumumwa. Oulanya is an intelligent man. Nabagamba nti fedda mu byalo watambulanga n'ettikiti y'omusolo etaliyo. Kakati abasajja bali abali ku road block bakujjangako ettikiti watambulidde ku yange tamale mirundi ne bategeera nti ettikiti siyo kubanga tuyamukudde omuntu tasobola kwefuula kyatali highly intelligent man like Oulanya not be put in the armpit. Northerners know their independence. They know why you wanted them, you are quoting them. Wangambye nti baleese Oulanya kuba bagala kuba ndi bamukozesa bayiseewo ebyabwe ate kati ate wulira nti baagala motions but I'm telling you see the situation we have international isolation, we have domestic problems, some of our senior people are indicted, 32 people are criminals suspected for extracting organs, so this is not a country in stability. I know that Museveni mugezi asobola okukola ki bagamba jjo nti akaddiye temusajja mukadde but you see public perception tibuli akolera Museveni yenna alina kujogebwa yajogebwa. That's why I've put on my gun oli kumbaga mirundi twamugobye mutamivu basebo kayibola mutamivu Kadaga mutamivu everybody mutamivu nawandika mu katabo kange oyo omusajja motoka tagiresi nagamba nti abakazi bedde babajoganga yafudde ekikutuko nga bawe yamukubye alina olubuto tamujjaja antiri waffe ku kyalo lwajjayo kajjwa mukazi womu yafiira mu ddiiro mulala nafiira mu nnimiro mulala mu kiyungu bamugoba ku kyalo kajjwa yina amayembe. All the three women cannot die in unnecessary circumstances. Two nti German baleta slogan kusuluda yali chancellor wa German. All of the three women can't be wrong. Ya difference ngemirundi emeka esatu kani Kadaga be bad is Kayigula bad tamale mirundi is bad. All of those who have delivered committed and a committed service to you all are bad. It backfires on Museveni. And this is why Kadaga is more popular than before. I'm more popular than asajja bonna banaduli babi nena duli mubi waliwo omusajja mu Kampala no babu yes bonna babi ekitegeeza government cannot win eno judgment government esobola gifuna no okero lutwa ngoga nti abanyimba ngeri abakyoli batutta are they gone? No. Are they gone? No. Waliwo ennyumba etazinirwamu mazina ga Kikiga. Kakati tekyengamba ba Kadaga abo nti bategeere sisitemu yaabwe. Olina okutegeera nti omwami wa muno bw'omukolera ebirungi ebiri bitya bwakugoba Gomesa azisigaza. Ogenda bute. This is their system. That whoever delivers committed service to them. Togamba Kadaga gamba buli akola government buli amukolera mugamba. This is the perception. Politics is the perception. And if you humiliate all of those who have delivered committed service to you, not humiliating, you end up hiring mercenaries. Do you think Mbabazi Musiru? No, very intelligent. One day, twali mu by election. President nasiri ku musajja bamuyita Longa muvubuka. Yeah. Era ku youth desk. Namugamba nti genda obuuza abantu abo why they cannot vote Mbabazi. Longa na reporting namugamba Mbabazi tabeerawo. Mbabazi ali arrogant. Tali gon si w'abantu. Kakati that's what prompted Museveni to say
bannange temunzigyako Mbabazi. Mbabazi is presidential material. What about the way he was egged out? Yes. Abaganda bakugamba olina okumanya bwe muba munaddingana n'omukazi olina byotagulira beewamu. Why? Abeewamu ate bakyawa nnyo kuba ono bga buli kimba jagamate kituufu. Kakati bano bakuba mawulire ne bakonoona ne bakola ki? How can a mad man, you have described him as a mad man, n'onswaza buli wamu wonna. Kakati onswaziza buli wamu nkola nti ate omulimu omulala. How can I be an advisor? A mad man? Mujoga abantu. Change this. Even Olanya will end up like a kadaga. Everybody has ended up in the same way. Change it. Learn how. Abazungu abo mbalaba. Abazungu when the bazungu wanted to edge you out. Bakuliza scandal nga yiyo. Tabayagala waliwo omusajja nga muyita Blanket. Blanket was very influential like Mbabazi. Blanket yali musajja muzibe. All of the bad laws that Britain introduced to tame violence and terrorism were brought by Blanket. By Blanket. Why? How could you argue with a blind man? Blanket yabagambanga nti amateeka gano sawa namunana banange nze siraba. Kukudu atake muzibe. Naye abasajja bamusalira amagezi ne bamugamba yalese enani. Yalese omwana okulira omwana we nga tayise mateeka nga tayimirisa ne bamukuba ekyo. Abazungu bakola. You would get a scandal about Kadaga. Yeah. You would get a scandal about Mbabazi. You would get naye mu abatwekubira. Nawandika akatabo kange ne mbagamba nti the story of a malicious footballer. Kakati Brian White mwamukuba ne mumujjako abaserikale kati mpulira abalina. Ne mukwata gundi Kasolo ne mugamba Kasolo yasse omuntu. Kakati Kasolo yatte omuntu nga kesitetamu. Tibyaliyo. Akalulu lwaggwa nebisirika. No. Be mature. Learn to respect the people. We don't work at government to humiliate us. This government will go, but we must retain our dignity. Mugaba sente mekamu ezijogesa abantu. This is not Museveni. This is the malicious man in government. He boasted. I even ensured that his wife did not, and you helped me. Mukazi wange nasanyuka nnyo. Do you know that I was sponsoring our opponents, Bamuwanguli. Going over sponsoring? Yes. One day, somebody came to my home with a message from the president. Nasange emotoka nga ziri wezi? Nya. Nga esatu ziko ebipande bya DP. These are vehicles. Musajja n'abuuza omuserikale yaddayo emabega. Is it mirundi za? Wano ne wa mirundi? Namugamba nti ye. Nenvayo twayogera nabweru. Nemugamba twogerere bweru, there is a traitor here. Na mukyala we ye traitor. Nangamba, but why deal with this woman to embarrass you? Nemugamba marriages tozizanyirangako. Ezange tozereewo ezenaaliyo. Ayambala t-shirt twanika ku mugwa. Ina mashini eyoza nga t-shirt za DP za DP ziri eno ezenaaliyo muziki. Naye nababuuza aba DP naye mbaga kambabuuza. Wange ayimba luyimba lwa DP. NRM ne DP eni ebeera ku ginne waayo. Nze tama tuveeyo. Yes. But you see, kati oyo omuvuka yagambye, you cannot suffocate my family. I'm telling you, young man, in the morning somebody chased you, you are doing this, and the next second, let me tell you, from parliament, this young man is moving to Muhoozi. Weewaawo nesi njogo yambeko bannayuganda bannayuganda balonda parliament nga balinamu essubi babaka baabwe parliament eri bweti muzee Tamale wuliriza NRM inamu ababaka 36 NUP inamu ababaka 57 bajja ku tiketi yaayo FDC inamu 32 DP inamu 9 UPC 9 JM omu PPP omu independent 7 military 10 baka 5 tugende mpola kata olanya yafunye obululu bisatu 10 Kadaga nafuna obululu nafuna obululu 10 mu 7 Semujju nafuna obululu 15 FDC yiye ina baka 32 Semujju was hired
and if I press kati omuntu alina essuubi mu opposition yeno nekitabo adduka ekyazanga mzee tamani omuntu alina essuubi mu opposition eri mu parliament the opposition weri mu ggwanga muno batewali. Let me tell you, there is no opposition. I told you that Bobi Wine came as a joke. Leka naawe kiwaani Bobi Wine kyali kiwaani. I'm doing more opposition. The only person I respect, and if this man says that they are keeping me in the government as a poor man, as he says, because Mirundi with the money is a nuclear bomb. Nimugano kubanga ambabuuza, are these people realists? Sale n'akwata abayimbi n'abawa billions. How much money does Sale pay to 5.6 billion to the reserve force? What Sale, if you were realist, General Sale, you know me, Sale presided over Olumbe Rwatata wangu. We know each other from the bush. I want to ask Sale, how do the members of the reserve force feel when they hear nti abayimbi abatalina loolo yonna abatawala nako mu nsiko nga n'abaana abamu abali mu reserve force tebalina magulu, abaana abamu bamuzibe ne bawulira nti Sale yagabye 5.6 mu bayimbi. You are inciting the reserve force. Wali omusajja ono You are Kayanja n'ateekako obwajje n'obwe. How can a general become part? Luyimba ki Kayanja lwe yayimba? Tell me oluyimba Kayanja lwe yayimba n'osanga ono gundi. You look at Kawaga. Let Kawaga tell me how many burials of soldiers, foreign heroes he has attended. Yagenda Wakagolo. You are misallocated. You are inciting the people to riot. Kituufu. Yes. You are inciting. Nti Sale abayimbi. Museveni yagamba ti enduulu y'okulya emmere naffe bakazi baffe batugamba taata gondi jangu twogere abo abantu abali mu nnyumba sina mmere ebamala jangu olireko wano ye Sale agabugabi. How would the members of the reserve force who are under you feel when they hear yes babanja milioni zange 600 mwatwala obutabo bwange President nandagira damu okuba obutabo obulala milioni zange nga 2. How would I feel? Ne bakazi baffe bali nti Sale ya display singa sente mu bayimbi. No, you are inciting riot. Mwekamba bulizi omusajja omwenzi alina okukola ebintu ebyo. Olina okufuna akawoowo k'ewaka kanjige n'okufuna akawoowo k'ewaka ng'otambula nako mu nsawo. Anti bw'ova mu loogi omukazi ajja halo darling ayagala kawoowo oba kafaanana akaawa kati omwenzi alina okutambula nakaki. Omwenzi bwaddayo eka amala kwekebera mu nsawo. Yes, kubanga kati kankubuulire bwe kibanga omukazi muli mu mbeera mbi n'asanga lisiiti ya loogi ne room service akutta. Why? It means you have the money but you misuse it. This is what Sale said he's doing. The soldiers have the reserve force. Even the soldiers have no requirement. And they hear the simple bayimbi where they are bayimbi in Munsiko. What was the role of bayimbi in the bush? If my children and wives here, your friend Sale is dishing out billions, nga gwetakuwadde obabanja. Kitegeeza, I believe in what this young man is saying. Nti otulina omukozesa nga slave. But let me tell you, if I start a non-government organization today for civil education, will I not get funding from Europe? You can, you will. Nemba vamumwe. And do you know what it means? Kibashinene. Nabagambye je nembagamba. Museveni agamba. I reward him. But if you promise a hijab and it does not materialize, what does a wise woman do? He marries a mukafiri to embarrass Islam and you. When we release, is Museveni's promise of rewarding me, is a tomorrow which does not ever come? I buy what this gentleman is saying
we are keeping this man as a slave naye ate nendabamu ba allies nti nina mikwano gyange abali mu gavumenti anti nkubuulira nti does this man, because I must understand this man is saying kuba manyi mukwata ye bweyabadde awo ababaka ba president yatadde ku akawunti yange miliyoni 5 n'enzibago byako ye ku lulwe he can only pay me money to me, younger man. I will never support your presidential bid. Get it from me. When a Muganda speaks 3 times, a Muganda, I will never support you. Committed. When a Muganda speaks 3 times, as I have done, younger man, I will never support your presidential bid. Ndi Museveni singa agundi kadaga voko speaker onanya nabo kwata tajja kuzamiza mpaka ku ntebe yes let me tell you nkubolide yefu Museveni doesn't know the dynamics why do Europeans spend money to deal with the rapist or serial killer? Once a criminal gets a success story ne batamukwata ngono omwana eyatanga abawala nga badulingamu obwongo. Have you had his case? Case yabula. Bamukwata ne bilioni abadde atta abantu for organs. Case clinic. Okay. Bakutwala nti bakebera omusayi kozi babuuza oli customer. Kakati omwana ono okuva lwakubye parliament n'agisuubiza sente as you have had. Museveni n'avayo n'amuwagira. He's moving to Muhoozi. Weewaawo. Sikena kubanga siko wane.